Mmotoka eno kumpi buli ayita ku luguudo lw'Entebbe alina okugiraba oba okugisinkana. Eno nga kika kya Nissan, embeera mu eri omuntu ayinza n'okwewuunya muntu ki ayinza okuba nga yagivuga. Night Ampulirwa ow'emyaka 42 yali ku nkata eno ng'enjogera bweri. Ono atunda birimo omuli watermelon, saako ennaanaasi, nga tatambula yekka wabula n'omwana we nga wa myezi 4. Ampulirwa alina abaana 5 nga bonna yabalabirira, era ng'emmotoka eno yeringa yafeesi mwasisinkanwa. Okumanya mmotoka y'enkadde yatandika na kugisibirira miguwa nga n'oluggi waayitira nalwo luwagiikirire. Omukyalo ono agamba nti emmotoka eno yagifuna mu 2015 nga yagigula obukadde 3,700 ziyasasula mu bitundutundu oluvannyuma lw'okufuna ku ssente ng'aguza Abachina abaali bakola oluguudo lw'Entebbe ebirime. Kati amagezi kansuule akabokisi kange 100, 200, 3, 5. Omuchina aligenda otuuka kuno kubayita akabokisi kange nja kamenya nabo obusente bwange bwe nabankuŋŋaanyizaawo. Ebibuuzo bingi wabula twagadde Ampulirwa atubuulire obuvumu bw'alina okwepampalika okuvuga emmotoka ng'alina n'omwana. Ne twewa Katonda. Katonda yamanyi oba ntya nsobola obbezaawo famire yange mweye emmotoka. Okusinziira ku mukyalo ono, mmotoka eno bwe bulamu bwe okufuna kyaliisa abaana be. Kuba emmotoka gye nsinga okwagala, emmotoka ze ssente, ge magulu, be baana, ye school fees, ye mmere, ye kulya. Tumubuuzizza engeri gy'akuba ebyokwerinda ku nguudo ekimooni. Baba traffic Katonda nabakwasa Katonda. Era kozi nga yakajja era waliwo omu wa traffic gwenneegaire ne mugamba bosi wange maama n'agaana ne mugamba kwegayiridde nzize ennamba yange kati ogitutte ngenda kuli awanze Night waabwe. Night agamba nti yandiguze emmotoka endala kyokka obuvunaanyizibwa bw'alina omuli okwesomeseza abaana be kimulemesa nga buli lunaku akola ensimbi eziri wakati w'emitwalo 5 n'omusanvu. Engeri omukyalo ono gy'aludde n'emmotoka eno agamba nti bamakanika bamuliddeko ensimbi mpitirivu kyokka ng'akufumbira ey'omutwe naye oba omufumbira ey'ebigere ne mwenkanya evvumbe. Ensangi zino bw'efa ye kennyini yagyekanikira. Emisumaali zino selefu emanyo seeseetuka kati kanaakaana kayo bwe kavaako eba tesobola kukuba kati ejjagenda. Oluusi omusange emufiiriddeko ku kkubo ng'afunye n'abamusindika. Omukyalo ono agamba nti ekimukozesa bino byonna kwe kuggyayo ekifaananyi eri abakyala abalala nga bwe balina okwekolerera embeera kebe ng'efaanana etya. Kubanga namba z'abaami abasinga bonna basuddewo bakyala baabwe olw'ensonga n'abaami sente nabo tebazirina. Kuba kati sente zibuze ojja zisuubiriza bbaawo ate nga naye taziina. Kati bw'oba okola ne muba babiri muba musobola okwesheyalinga. Wabula Ampulirwa agamba nti singa wavaayo omuzira kisa asobola okumutuusaako entambula endala mwasobola okukolera bizinensi ye kyakumugattako kinene asobole okutuukiriza ebiruubirirwa bye mu bulamu. Kubanga nandigambye bampe ssente sinna kyenzaagaza olw'ensonga nsobola okwekolera nze nsobola okukola naye kati emmotoka yentambuza ge magulu ze watermelon kuba nina abalimi abasobola okumpola watermelon nensobola okuyiriba mu kamotoka kangaako.